Nate mbaniriza mu katabo kaffe olugendo lw'obulamu n'ekitundu ekisooka ek'essuula yaffe ey'ekkumi nzigalirwa mu nkomyo. Okukujjukizaako we twakoma mu ssuula ey'ekkumi tumeggana n'embogo omwo munnaffe eyali yalagirwa okuweesa ekiso tulaba ng'akyusaamu era n'asalawo aweese akasaale ke yateekamu amagezi amangi. Era bwe kaggwa n'akawa gwe yali akakoledde. Omulangira kino kyamusanyusa nnyo era n'ategeeza ng'enkeera w'olwo bwe yali agenda okuyiggamu akagezese. Wabula nga bagenzeeyo okuyigga tulaba ng'embogo Nantabwekebera ebagguddeko olutalo oluvannyuma lw'okugikuba akasaale mu mugongo. Era ye omulangira okufa mu kaseera ako yawonera watono ng'ataasibwa munnaffe. Tusembayo ng'addusiddwa mu lubiri okujjanjabwa n'okutaakiriza obulamu bwe obwali mu katyabaga. Nzikiriza nkwongereyo n'essuula ey'ekkumi nzigalirwa mu nkomyo. Munnange bwe baamujja gye twabulirako akatono okufa mu lubiri baamutwala bapapa wabula okumutuusa ng'afunyeemu kugali empuuta era ke yasookerako kwali kubuuza ludda wanze ne bannange gye twali. Naye wadde tetwali wala tebaamutusobozesa kumweyoleka ne bamwongerayo gye yali agenda okufunira obujjanjabi. Ku lunaku luno saddira kumusisinkana ne mmuleka awummule n'amulaba oluvannyuma. Wabula wadde nze nali wakati mu kusaba Mukama amusuuse mu bunnambiro, wabula ate abantu abasinga mu lubiri essaala yaabwe yali eyawukanira ddala ku yange, anti bo baali basaba mbu singa afa oba lwakiri n'akonzibira ku ndiri okumala ebbanga ne bawummula ku ngeri gye yabajoogangamu ng'akozesa ekitiibwa kye. Wabula wadde nange ejjoogo lye baali tebanyumiza linyumize, naye ekyokufa nali ndaba si kye kimugwana, kuba nze nalinamu n'essuubi nti osanga eyo mudde anaakyusa naawe abamusinga ne baasinga ekitiibwa buli omu ekimugwana. Ku lunaku luno lwennyini olwaliko kalumanywera, nnyina yantumya ŋŋendeyo munyumize ebyali gy'ataali, era emboozi yagenda okufundikirwa nga mpikibwa muzira. Yatwenyumirizaamu ffenna olw'okwewaayo okutaasa obulamu bwa mutabani we era n'atusuubiza bingi eby'omuwendo okwongera okutulaga bw'asiimye. Ewuwe navaayo n'akamwenyumwenyu anti ku byali bitusuubiziddwa nga siyinza butamwenyereketa. Nayagala n'okwebaza embogo eyali yatugguddeko olutalo, anti nalowooza nti osanga singa teyaliyo eby'omuwendo ebyansuubizibwa mpaawo kye nandifunye. Wabula olw'okuba obulamu bwa munnange ye yali ebutadde mu kattu, nasalawo eby'okugyebaza bisigale ku mwoyo oba nako biviireko ddala. Enkeera nagenda gye yali ajjanjabibwa mulabeko era mumusaasire munnange olw'ekyali kimutuuseeko. Wabula kye yandaga kyammala amamiima kuba nagenda ndowooza nti waakunsanyukira na kunneebaza, naye teyaŋŋanya na kumusemberera n'ansaba muyambe nneme kumutuuka. Abaali ku gw'okumujjanjaba baasoberwa ne beebuuza ekiyinza okuba nga kye kimutuuseeko nga tebakitegeera, wabula nga nange ekibuuzo kye kimu kye nneebuuza. Omulwadde yatandika okwanukula ebibuuzo ebyatuli mu mitwe nga bw'annangira n'okunkocca ettima lye nali nsuza.
Yambuuza ekindeese nga neemwenyerekesa ng'eri lyakatiko, naye oluvannyuma ne yeddamu ng'agamba nti kirabika ekinsanyusa mbu kumulaba ng'ali ku ndiri. Kuno yagattako nti singa yali afudde kirabika nandikoze n'omukolo ogw'okweyozaayoza nga nsanyukira ekkula gye nandibadde ntuuseeko. Yayongera okwewuunya abantu be yasembeza okusalawo okumuleka mu buufu bw'embogo ng'alaajana ku ffenna mbu ne wabula wamutaasa. Wabula bino bwe nabiwulira ne nzisa ekikkowe oluvannyuma lw'okutegeera nti munnange yali asaagamu busaazi. Kuba nze kennyini nze nali ntunze omwoyo mutaase. Wabula ekituufu teyali mu mboozi era ddala ng'akakasa buli kyayogera. Bwe nazuula nti munnange byayogera byategeeza, nateebereza nti osanga we nakyukira okugenda okumutaasa yali amaze okufaanana azirise, kale nga kino kye kyali kimulobera okumanya engeri gye nali nalwanyeemu obwezizingirire okutaasa obulamu bwe. Obanga bwe kitaba ekyo, ayinza okuba nga mu kaseera kano obwongo bwali bufunyeeko akamogo okumutangira okubaako ebimu byajjukira. Nasalawo munnyonnyole byonna naye teyaŋŋanya kubaako kye njogera, n'alagira nze ne bannange tukwatibwe tuteekebwe mu mbuzi ekogga. Era n'ategeeza nga bw'alina okumala okuwonera ddala alyoke atuwe ekibonerezo ekijjuvu. Be yali alagidde okutukwata bwe kituufu baali bakimanyi era baalabika nga kye baali bakola si bamativu nakyo, wabula nga mpaawo kye bayinza kukyusa kuba yali awadde ekiragiro yali nnantagambwako era nga ddala yafuuka bwaddene. Wano banzigyawo wampalula buwaluzi anti nali mpalidde kuba omusango ogwali gunvunaanwa nali siguzizza. Ate n'ekirala eyali alagidde engeri gye yali yafuuka munnange, obuyinza bwe mu kaseera kano nali ndowooza nti nze buntaliza okutuuka oluggi lw'akaduukulu bwe lwaggalwa. Nga nkyali mu kwefumiitiriza n'okuseka amajeemulukufu, oluggi lwaggulwa era nali ndowooza nti lunziguliddwa nziremu ndye obutaala ng'obulago bw'enkoko obutasibwamu mugwa, mpozi baali baluggudde kuyingiza bannange. Abataaliyo ewaali wavudde ekiragiro baali tebamanyi kivuddeko mberenge kugaga era nze mbategeeza ogutuggazisizza. Wabula nga mu byenjogera nkulembeza kigambo mbu, anti wadde naliwo naye nange nali nkaluubirirwa okutegeera n'okukkiriza ebyaliwo. Bantegeeza nti mpozi nga nali njoya kugwa ddalu, gw'ate omuntu omulamu obulungi yali ayinza atya okujweteka ebyensimattu ku munne ebyali birabwa n'ayonka nti bya bulimba. Naye oluvannyuma baazuula nga bye nali njogera ge gaali amazima, bwe bati ekyokumpita omulalu ne bakinnyambula ate amangu ne bakyambaza omulangira, kuba omuntu atali mu lunyiriri lw'abayita ttembo yali tasobola kukola kusalawo kuno ku bantu abaali bamubeereddewo obwenkaniddaawo. Nze olw'okuba embeera munnaffe embogo mwe yali emuyisizza nali sinyumizibwa nnyumizibwe. Nateebereza nga ye yali evuddeko bino byonna era ne mba n'essuubi nti amangu ddala nga yakatereera embeera y'obusibe mwe twali baakugivaamu. Wabula kali akaduukulu ke twalimu kaali tekamanyiirika naddala ku ffe abaali bayize n'okweyisa ekirangira. Anti kaali kafunda okuyitiriza ate nga kampi nnyo, bw'otyo nga tosobola kukabeeramu ng'oyimiridde. Kale obudde bwonna twabumala tusitaamiriza mpozi n'okutuulako oluvannyuma lw'okusannyalala ng'enfunda eziwerako ng'ositamye. Wabula ate nga n'ekyennaku ekirala lwe lubabo olwakalimu olwalina n'obusobozi okusiriiza emmere. Ampuliriza omulungi, kankusabe onzikirize nsooke nkome wano n'Essuula yaffe ey'ekkumi n'omukaaga.
nzigalirwa mu nkomyo. Paka omulundi ogunaddako wetunaakomawo n'ekitundu kyaffe ekyokubiri eky'Essuula eno yennyini. Atakuumira mpeera abankuumire era mweraba.